Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamuziza ko basebe ne banyabo. Erinnya ndi muzukulu wa Gabonga kansona Mutebi Sumaya. A quick one. Honorable Joyce Bagala akoze statement in Cham. Abadde ayita mu bantu be video eri mu circulating nga batena kutukako ejja kutuukako n'agamba intino singa opposition ekibiina ekivuganya government ya President Yoweri Kaguta Museveni kijja mu buyinza kigenda kuyisa bulungi nnyo abantu abali mu bukulembeze era bo tebabayinako obuzibu bwonna tebabatya. Ebigambo ebyo biwulikika bulungi nnyo era omuwulira mwogeza ddembe abisengekise bulungi n'ebigambo ebyo bya bulimba. Tetusobola kulimba abantu miliyoni 45 nga tubagamba ebigambo ebyobulimba. Ffe tubagamba nti singa tujja mu buyinza omuntu yenna akoze ensobi, they are going to be accountable to the people because amateeka we gagamba. Tetugenda kutula n'abantu balidde sente za muwi wa musolo ffe tudde mu babysittinga era tubalabirire bulungi nnyo. Tekigenda kubaawo. That is the honest truth and that is it. We are going to be honest with people and like we always assert it, most factors are in our favor. Emyaka giri ku ludda lwaffe, amateeka gali ku ludda lwaffe, abantu bali ku ludda lwaffe n'ebirowoozo byaffe biri intact. We cannot betray Ugandans by saying olwokuba ffe mwe muno mwine ebyammwe bye mweyisizaawo mwagala kudda mu parliament, you would want people to think it's going to be business as usual. It's not going to be as business as usual. The minute we come into power, everybody is going to be held accountable. So kitegeeza omuntu yenna ali mu kuabusinga powers ze, ali mu kuabusinga office ye mu mbeera yonna, they have the immunity nga bali mu kusavinga. Naye singa babivaamu essaawa yonna, we are going to go to courts of law and interpret the law and the law is going to decide fair and square. We don't have a problem with people with Ugandans abali affiliated to NRM and they are doing nothing wrong. We have a problem with those people that are in power and misusing that power. That is it. It is okay for you to support NRM if you think it's a sober decision and you think they still carry the mantle. It is okay. Neyesu yaja bona tebalokoka lumu. We shall get you. Tujja wetunatuka kusaawayo tujja kunyonyola. You understand? First we are saying in Nsi wano weri, these things are wrong. Abantu baze battibwa abayitirivu togenda tugamba nti abantu abo bonna abafudde mu mbeera etategeerekeka ffe tugenda kutula butuzi tugambe bali baafa kati ffe let's continue ebyo tubyerabire. It's not going to be that. It's not going to be that. Tegenda kuba manya ya nkoko. That is out. So yenna munabyabufuzi avaayo, please gamba abantu ebituufu nti tetulina buzibu ne NRM ng'ekibiina. We don't have a problem with them. We have a problem with what they do. Okitegeera. So omuntu yenna bantu bangi abali mu NRM, they are so upright, they are so friendly and they are so accountable, they are transparent. We don't have a problem with them. Kuba mulimu abakkiriza nti okulokola abantu nina genda gye bali. Mulimu abeeyunga mu NRM kulokola abaliyo kubalaga nti banange mulaba nange nkirimu naye kyakyegwa. I hope I'm making sense. Guys, you cannot abuse the entire legal fraternity ngogamba we are sitting around doing nothing. Govayo uli mkwashwaringa abantu tibanange ffe tunatuze mu buyinza ffe nga mutulaba tugenda bababysittinga tugenda balabirira bulungi tugenda bafaako. Yes, bujja kwa mulimu gwaffe making sure nti mu malwaliro mulimu amadagala abaana basoma bulungi, enguudo zitambula, industrialization is taking place, governance is kicking up. And that being said, another topic. Ladies and gentlemen, can someone come out atubulire sente zebebisiyaga ani abadde azireceiving? Can someone come and boldly tell us? Because omanyi munange ebintu bya Katonda ne watakuswalizaawo amala n'akulabisa. Katonda taswaza naye alabisa. Abadde bagamba abaana abanuupu abo mbalaba abaana ababatawo balimu emize bali ebisiyaga sente ze batambulamu bazijja mu basiyazi. Abamerika bavuddeyo ne balaga nti Uganda ng'ensi ebadde receiving $4 million to facilitate these people on their special rights whatsoever.
sente ezo nga zikulaga ziyingira mu system through the laws. Kitegeeza wabaddewo department oba omuntu ali mu buyinza nga receivinga sente zino on behalf of Ugandans. Guys, that is not on us. We are not yet in power. Pastor Bujingo ovaayo ddi obudde ndaba bugenda ensonga eno ogyogerako ki? Kyembadde mutuwayiriza omanyi mulimu ebintu osobola okujja n'okuba kuno omudomo ensi neeraba. Kaakati essaawa zino tubadde tunoonya enkoko y'omutamiivu ng'eri mu nnyumba ya musumba. Mwabava ne mugamba ffe munnange n'ebiteeka ly'ebisiika tetwalisayininga ffe munnange abo abantu tetubitegeera ate mubadde mugyayo sente zaabwe nga muziteekawa. Akaliro bamukawulira. Yabyo jasimbadde njogera mu bwogezi temuntumiza drone wano. Enkoko y'omutamiivu yabula ne tuginoonya ku kyalo kyonna ne tutambula wa eri mu nju ya musumba. Akapapula mwakalabye. CNN yakoze amawulire nga galina international ensi yonna and how that man has been allocated. Uganda is a recipient. Can someone care to come and explain who has been receiving this money? Zibadde zijjanga zitya? Lwaki zibadde teziri declared? Parliament ekyogerako ki? Enkoko y'omutamiivu eri mu nnyumba y'omusumba ate nga bulijjo yakulembedde akamuno akaginoonya. Aya basi. Mujja kukiwulira. When you are transparent, things happen naturally. Nebuli waberamu amakoona bwoti ne bwoti. Ako nakakasonga tukaleze Pastor Bujingo tukulinza okomewo wali eri wekyange kyange oddemu obuukebuuke otukuba omudomo nga obadde ogutukubirako ensonga ewedde. Kitegedde mazima gali ku ludda lwaffe emyaka giri ku ludda lwaffe ffe balungi kakati ffe balungi ffe bato buli kimu kiri ku ludda lwaffe. Ayinako nkayisizaamu. Kakati ensonga eyokusatu gye njagala okwogerako nsonga ya Kawempe Nnoose, nsonga ya by-election. Kakati basebo ne bannyabo Alex Luwemba kiki wabadde okola ku malaalo g'omugenzi? Wabanga oyingidde mu ddiini osookanga gyegendereza. Eddiini Busiraamu erina obulombolombo. Eddiini Busiraamu erina ebigobererwa. Yansonyi teyeekwonoakwonoako. Ebyo wabadde okola si byamuffe. That card of desperation. Toddamu kuzanya sympathy card mu kyekussa kyonna Busiraamu ekyo si kyamuffe. Kitegedde Obusiraamu Mbaka Rasulu yatukiriza ogenda okulambula ebijja baba bakadde baffe gye baba baziikiddwa lwa nsonga emu kwefumiitiriza na kubasabirako tewali kirala. Ebyo wabaddemu tetubitegedde. Kaadi ani agwanidde kaadi mu debate fair and square? The legal brains had it. Council Nalukoola yabalaze what we do best. It's making a statement. I normally tell people, if you know the law, state the law. If you know facts, argue facts. If you know nothing, talk. Honorable to be in he talked. He's a comedian, a good one at that, and I like his boldness. Woman, Magala, thank you, bro. That guy is honest. Wabulaba byonna byonna ali transparent. Manyi kizibu kati okusanga abantu nga bali real. That guy is real. So now the ball is in the docket of the leaders of National Unity Platform. For us, tulinze gwe banaasalawo. I don't think my opinion matters. Who do I support? Ani gwe ngenda naye. If you ask me, zomuntu yenanga from the start abadde mwebufu nze gwe ngenda oyimirira naye. Nze muntu ng'abadde n'abantu from the word go. Ngeno see opportunity. Nenga jalaga nti I'm just here to assert. Knowledge is always acquired.
Yes, nze saazaalibwa nga mmanyi amateeka. I just went to school, I acquired the legal knowledge, and hence I became an advocate. It was that simple. Knowledge is acquired. Siri musawo, but if God wills, nsobola okuddayo ne nsoma obusawo ne nfuna knowledge y'obusawo. So ebisigadde for God and